Embeera bw'ekyukakyukamu abawagizi nga bakuwagidde baba tebaagala kulaba mu kifaananyi kyekimu bbanga lyonna. Yamaani twogere ku fashion. Omuwale guli gwe wakuba gwe bakuba gwe bayita wero, ekyo kipale kye bayita bata fashion bayita batya gye bayita werowe gye bayita werowe mubadde mwekubya buweroweero kati nakubye werowe eri yennyini. Idea yevaawa Feffe? Idea mwana nange nalaba kifaananyi, bwe nalaba ekifaananyi ate nnyina designer wange, designer w'abalala bangi nnyo, kaana kakabinyi bakayita ka easy nenkikalaga nikangamba Feffe eyo tusobola ogikuba yamaana ate nga nemukwata vidiyo y'omwaka neŋŋamba kanjikuba negwe wakiteeka ku mubiri gwolaba nga tokyuse totali gwe nga Feffe. Yali empale eri self contained mulimu esi yokka yesinga amakulu kuba kati oli agiraba aba atya agamba ekyo bwe yakyambala awulira atya, naye mulimu esi bwe yekukuba ogiwulira. Empale ekigifuula ndowooza ey'enjawulo, ndowooza ekyewuunyisizza abantu awali emikono, awali ekiwato, ekiwato kyayo olina kisibira muno okitegeera. Mpozi abalala kye bataategeereza babadde beebuuza mbwe kati awo bw'otuuka mu kali akaseera akazigizigi olina kyambula kyonna, naye eriko zipu eyaffe abasajja, eriko zipu. Era ezo empale ngenda zireeta essaawa yonna, ntandika naziwa abapresenta bange mwe bakyali bange tubimbemuko yamaani. Clothing line nayo njiriko naye njagala sooka kusuubula busuubuzi ezo mpale nga nzireeta wano kuba nagambye nyina bwe nagiraba waliyo abazikola era zisuubira essaawa yonna. Bannayuganda bannange empale temugyekanga nnyo, eri empale ekubibwa ate bagirinde mu vidiyo bagenda gyagala nnyo nga balaba empujjako. Andi munayinza otuuka mu vidiyo ate nga muneki twakisuubire nti waleese ekintu ekitali like si kya bulijjo, si kya bulijjo kyo. Vidiyo egenda okufuluma nga tewa bantu molaalo. Ate ki olaba kifaananyi kyekyabawadde molaalo. Nanga mwana ekipale kyabadde kya Kabinyo big up fashionista easy yaman n'abagiteekayo mbawe big up nagirabira ku mbuyijji ye yagiwanika. Alina omusajja gwe yawanika nga akubye ekipale ekyo neŋŋamba oyo Joshi yewanisa nnyo ebintu nenjubbayo. Feffe twogere ku bulamu bwa Nakawere. Gwe Sekawere kati lwaki ate nze njogera ku bulamu bwa Nakawere? Gwe Sekawere ezaki ali atya? Mungu mulungi, buli kimu kirungi, naye ebyo ebibuuzo njagala nnyo ng'obibuuza Nakawere. Kyogago tebikwatako kikyotegeeza, singa tebinkwatako singa nkubbi oluyi okumbuuza ku kintu kyonna ekitegeera. Naye just kiba so respectful I think nga maama w'omwana gwobuuza buli kimu. That's it. But King is good. Thanks for the love bonna. Ne Nakawere alabika bulungi nnyo, temumulaba yazinyeeko. Yazinyeeko dda. Wamulabe okuva yava mu kusumulukuka yajjidde mu giya nnene. Ekitegeera Mungu mugagga mwana, kuba waliwo n'ababiyitamu abaana ne bafa oba n'omukazi n'afa oba n'ebintu ne bitaggwa bulungi. Ekitegeera naye Mungu wa kisa ate nga n'omukwano mungi oguva buli side. So big up Mami King. Endongo mwana ya Kabinyo. Nina bye planning okwannouncinga awo nendowooza ngenda kukolayo ka press conference era mujja kuba mu nsalako. Mbu suffer newe wampita fake rapper suffer even when I had to suffer kati tubakubya nadabanga Di Mario naye Di Mario bamumanyi. Di Mario yo bamumanyi mubalageeko. Yono problem. Yo problem mwana, music mungi nnyo obuzibu bwo atayina sente obwo obuzibu bwo toyina channel obwo obuzibu bwo butayagaliza obwo obuzibu bwo oyo naye Di Mario mwana kati music mungi nnyo naye bisingira ddala ngenda bibagamba ndowooza ku press conference.
yaman principal waluwulidde oluyimba lwa principal Nalumansi maama nyabo njagala nalukola remix njagala lukola remix era principal bannange nze nampa omukiza ndukolerawo remix Gashumba agambye yabadde crap gasi atalina kyatugamba ani